clarifyingemuko is it true kuba yagamba nti obulwadde bunsumbuwa ey'omusujja ensonga lwaki sisiiba naye abantu tebatwalinga olubalaato bebe tasiba yagezaako era nebigaana go gemazima yali agezaako nebigaana oluusi amanyi n'okusiba neziwera ne paka 10 eyo nakuira esimu nagamba anze nedda amazima so ye muntu w'amazima he doesn't beat about the bush ya muntu w'amazima so yababulira amazima era mbeera mugaane kati lwakitobera nga weesindikiriza n'osiiba try nagamba kasa ala yagamba batosobola osibula abalala kati ye stuck to that nebuga tokikwata nnyo basibule nenga nabo ogezaako nagamba mazima go gali nti kiganyi nga tumaliriza rasta tubuliddeko ku lessons learned in life over the years okuva lumwasinkana ng'enyina yali akwagala nnyo nga gwe gwasinga okuforefronting and all that tubuliddeko ku lessons learned over life naddala katukweno level 3 fule eyokusatu wooli awo omanye abakyala bakuyigirako ebintu bingi you've inspired a lot of young ladies even the old even abo bakusinga emyaka tubireko nga life lessons 5 zoyize okutuuka no wooli ku birthday sigenda kugamba nti ngenda kuba 5 naye kankubulira just what I feel is right. Ekisingira ddala obukulu abakyala bamanye nti beauty fades with time naye kati kiki kyotunuuliddeyo mu maaso what have you done for yourself. We have to invest in ourselves. We have to work. We have to build brands. We have to work something that will keep sustaining us in life. Gwe ng'omukyala totuulaawo n'ogamba nze kandera abaana omusajja walikeera ku makya n'afuna accident nga talina kyayinza kukola olikola olikola otandika otetenkana. You have to start now. Ekirala is family. Tufube nnyo okulaba nti we forefront our families, we take care of our families because at the end of the day bano be bantu abagenda otulabirira nga tukaddiye nga twavuwadde nga mu maaso a lot of things happen naye gweobeerawo n'ogamba nti abaana bange omukozi kaabakuze really abaana bajja kujjukira mukozi bweba bakadde ng'ong'oyo so tulabirire twekuume ng'abantu. Then ekirala we really have to give respect to our husbands. Omwami n'abanga mwavu mutya omwami n'abanga mwavu mutya atya mwavu simanyi alabika bubi oba mugagga oba ki. We have to respect them, give them equal respect like gyewandibaddewo omuntu alina ku ssente. End of the day yagenda okubeererawo. Tweyanze abakwagala sookubaweyo obugamba awo naddala abakwagala ku TikTok kwoli kubanga basebiti bamanyi ogamba nze ku TikTok siriko social media kwendi TikTok kwendi naye I rarely post kwendi nembeerako nendabako ku video go sibeerako nnyo naye nga kwendi bannange neyanziza nnyo okunjagala neyanzege sina bigambo bingi when it comes to the people who love me. Tukubayo kachundi kuno mwaka. Nze tukubayo kakayimba. Nedda. Ekyo kyaliwo awo twali tukola mu katiza. Teaserizing. Kati fulu muvi tujirinde oluyimba. Nedda. Teaser twakoma ku teaser twakomaawo. Pati elirudda waleero. Tuli mu kisiibo tetukola pati ewedde abagagame lwakikubye ne bakiwunzika so kiwedde. Kale tweyanza nnyo tweyanzege. Thank you so much. Emyaka gitambula abaana bakula betubadde tubuildinga bigenda mu maaso n'ekisingira ddala kiri nti kwebaza Mukama nebaza Allah nti yakyansobozesa okuba nti abakyala beerabira nti obulungi butera ne buggwako naye gwate okyabukuumye naye oba amagezi ki? Abakyala abasinga beerabira nti obulungi bubeerako tubeera nabo akaseera kale waliwo buno obulungi obeera nabo paka okula nabo naye nga waliwo beauty that fades. Omuntu obeera n'ofuna olubuto gabeere goya ne gagejja mala okuyonsa ne gagwa olubuto ne lubeera ng'olubuto kwegamba n'obeera nga totegerekeka. So banjagala bakyala bannange basigale nga beefaako bino simanyi okufuna olubuto n'olya ng'obekki tebigenda kukolera gwe ng'omuntu. Twekuume, let's keep exercising, watch what we eat. Nenga ekisingira ddala kiri nti tube nga tweyisa bulungi kubanga at the end of the day bano beweeragirako bagenda okuyamba mu maaso. Kalabo ki bebe kakuwadde? Sinnakamanya. Obudde bukyali sinnakamanya. Message ki abaana gye bakuwadde oba omuntu yenna gy'akuwadde gy'owulira nga ekkutteko? Message
waliwo abaana bazze ne bansabira wano ebadde tv ki tubadde tukola ka interview ne bambuuza kirabo kikiwandisinza okwagala ne mbagamba would love a prayer because it's Ramadan ne twewombeka wano ne tusaba. I think that's one of the best. Ne ka message mutabani wange kaataddeyo ku Instagram ye Alpha nako kankutteko agambye tuli bakkiriza ba Allah nnyo kuba agambye nti in her heart there is love. Her heart is full of love and under her feet is paradise, because in Islam we believe paradise is under your mother's feet. So awandise ebintu bingi naye nkuttemu obwo obubiri bwe businza okunsanyusa. Yes. Mukyala yandiyisiza atya mu kisiibo nga tulaba oyambadde bulungi. Yandiyambadde ati era yandibadde yeebikkirira nga n'emikono gino tagiraganzira kuba munguddeko bwoge surprise naye nandibadde hajjati oli mwennyini ndowooza ebifaananyi byange obirabi bye ntaddeyo leero. Tulina okuba nga tuyisa bulungi, we have to forgive, tulina okuba nga tulabirira ku bantu abatasobola kwerabirira mu kino ekiseera, especially abatasobola kwesibulula naye nga tusobola obbasibulula. Kyanjawulo ki kyogenda okukola ku lunaku lwa birthday oddiza abantu abatasobola naddala nga tuli mu kisiibo? Futaali ngenda kuwaayo kafutaali ku muzikiti ogumu wano ekiwatule gitutera okusaalira n'abaana bange. Ekyo kyokka ate kale mu Islam we are not supposed to talk about the things we are supposed to do, the good deeds. Naye kati engeri gy'okimbuuzizza ndowooza kyekyo obaako kasalire obubaka bwe mbawa buli nti babeere nga respectinga babba baabwe. Kafutaali kabeere ku budde, kaddaako kabeere ku budde, sajja tomunyiiza muwe emirembe gye asobola okusiiba amaleko omwezi guno bulungi. Bw'oyogera ku ddaako tofumba ddaako. Nfumba ddaako kulengera kyeva emuluma amanzi. Nfumba ddaako era ne waka abasiraamu bangi. Nfumba ddaako era tufumba waffe. Era omukulu simanyi ajja kweyogerera ebibi.